Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe ku Oluganda. Akubuuzaako amannya Kabwana Frank okuva mu Hope in Christ Ministry. Kankubuuzeeyo ebibuuzo bibiri. Katonda ki gw'onoonya? Era ogenda kumuggya wa? Mu Bayibuli ekitabo kya Abebbulaniya essuula ey'e11 olunyiriri olw'omukaaga wagambye bwe wati, era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda wali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Katonda kyakwagaza kimu kukkiriza nti waali bwamunoonya. Naye ekizibu kye tulina kiri kimu, Katonda tetumumanyi nti ali wamu naffe. Abalala balowooza nti Katonda gy'ali, naye Katonda ali wamu naawe. Katonda tetumumanyi, atwetaaza kumukkiriza. Abantu abamu banoonya Katonda, n'ava e Mbale n'ajja e Kampala ng'azze kunoonya Katonda, n'ava e Bundibujo n'ajja e Kampala ng'azze kunoonya Katonda, n'ava e Mbalala n'ajja e Kampala ng'azze kunoonya Katonda wa gundi. Tomumanyi, Katonda wo ali wamu naawe. Katonda w'ebiseera bino abantu mmwe gwe munoonya nze gwe sinoonya kubanga manyi nti mulina. Mugeraageranya ku ssente oba omukyala oba omwami oba omuzadde. Sigambye nti abenkana nti oba bimwenkana, naye gambye nkuwa kyakulabirako. Omukyala bw'otamutegeera gw'omwami osobola okugenda n'oddamu n'oli ewa maama wo oba n'oli ewa mukwano gwo oba n'olya mu woteeri kasa totegeera mukyala woyo asobola okukulema. Gwe mukyala gwe bw'otategeera bbaawo amaka go gasobola okukulema. N'ogamba abasajja bonna babi mu nsi muno, naye nga bbaawo akulemye okutegeera. Ssente bw'olema ogitegeera okugikwata n'okugikuuma obulungi ekuyita mu myaganya gy'engalo. Ssente n'ekulemera ddala, n'ogyevuma, n'oginoonya n'olafuubana, n'ekulema. Era n'omaliriza nga n'omwavu akuyise mwavu kubanga yakulema okutegeera. Omuzadde bw'akulema okutegeera, nkukakasa osobola okufunayo maama omulala oba taata omulala, naye nga muzadde wo yakulemye okutegeera. Bwe kityo bwe kiri ne Katonda. Abantu banoonya Katonda mu bifo eby'enjawulo naye ng'ali wamu nabo, wabula baalema okumutegeera, baalema n'okumukkiriza nti y'ayinza byonna nga bw'ayogera mu kitabo ekya Okubikkulibwa essuula esooka olunyiriri olw'omunaana nti ye Alufa era ye Omega, waali yaliwo era alibaawo, ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Katulabe ekitabo ekya Yokaana essuula ey'e14 tandika ku lunyiriri olw'15. Oba nga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Olw'16 nange naasaba Kitange naye alibawa omubeezi. Wulira, alibawa omubeezi omulala. Ono Kristo ayogera n'abayigirizwa era yali yeeteekateekera olugendo olw'okuddayo. Alibawa omubeezi omulala. Omubeezi abeerawo, Bayibuli egamba nti kanfata, abeerawo mu kulaba ennaku, abeera mu mbeera yonna, abeerawo. Ye Katonda waali tuli naye. Wulira, agambye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Olw'17 Omwoyo ow'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera. Mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era n'abanga mu mmwe, anaabanga mu mmwe. Ensi gwetayinza kutegeera, naye naffe kati abaana ba Katonda abamukkiriza abaalokoka tetumutegeera. Y'ensonga lwaki ogenda n'omunoonya egindi, ngenda kunoonya Katonda wa gundi yakola, ngenda kunoonya Katonda wa gundi yakola. Fiizi z'abaana n'ozimala mu transport, ssente za lenti n'ozimala mu transport, n'enjala n'eruma obwana bwo, emmere tewali waka, ogenze kunoonya Katonda wa gundi yakola. Owaali ludda wa?
Katonda waliwa yenjawulo ki owoli gyalina n'owuwo owuwo tonnamutegeera yensonga lwaki ozungodde eno ozungodde eri tegeera Katonda wo ayogera mu Yeremiya essula eya 3:2 olunyiriro lwa 26 na 27 nti nze Katonda wa bonna abalina omubiri waliwo ekigambo ekinnema